Freda Queen mbabazi olunaku olwaleero ndi wano n'omwami Amiri Ssengendo abamu ku bantu abasinze okunyolwa abamu ku bantu abasinze okukaaba kwegamba Pastor Yiga yamukutte nnyo ki amukutte nnyo ku mutima okufa kwe kumukubye walanga olunaku olwaleero njagala twogeremuko naye atuwulire obulamu bwe ne Pastor Yiga kye kibadde kibagatta. Amiri Ssengendo tusanyusa okulaba ku LMTV Uganda. Kale nnyabo. Yes, twagala kumanya kiki ekintu ki ekisinze okuluma ku kufa kwa Pastor Yiga? Ekisinga okunuma ku kufa kwa Pastor Yiga nze ngamba byonna. Pastor Yiga wamusisinkana otya era wajja otya okumumanya? Pastor Yiga nabeera naye nga mwana muto wanje. Kaakati Pastor Yiga kati global alina emyaka 40 si kati kati balo okuva mu 9 kati jibe 9 nga sinaana zaalibwa. Okitegedde? Kaakati awo kitegeeza yali yali muto. Owulira naye ng'afuuse mukwano gwange olw'ekitufuula. Owulira waliwo omwami gwe bayita Kayinga ali wano akubira endongo ku kkono taata wa Kafeero. Owulira ono Principal Job Kafeero. Kafeero ono omutono wa wano wa junior. Owulira taata we Kayinga. Ne wabeerawo omulala Kibuuka Seggane. Be bantu bameka? Seggane, Kayinga ne Pastor Yiga bajjaba. Okitegeera nze ne mbawo omulimu. Nga ebiseera wali okola ki? Olwo nalina ekibiina nga bakiyita Sserwatu Kajjita Singaazi. Naye kaakati yo okukwatagana ne Yiga wa Kasozi mu 1995-96. Kaakati Kasozi bw'amala okufa ng'ebyokufa kwe Kasozi afudde ekyaddako buli omu n'akwata amakubo ge. Ng'ebiseera ebyo muyimba kadongo kamu pure kubeera ne Kasozi yafa ayimba kadongo kamu ki pure. Owulira kaakati Kasozi bw'amala okufa buli omu n'akola bibye. Kati ffe tetwamanya Yiga gye yakola ki gye yalaga. Kaakati olunaku lumu musanga ku Pride Theatre mu Kampala wali ku Pride ku Namirembe Road. Kati bwe musanga nampita nti mwami Amiri jangu nejja waali. Bwe najja naŋŋamba muzeeyo Amiri nze ngenda kulokoka. Atanafuuka na pastor. Ataddawa daawe. Kati bwaŋŋamba nga tuli awo ku Pride naŋŋamba agenda wa Namutebi. Sikyerabira. Awo era ne tuddamu ne twawukana. Kati bwe twawukana awo Yiga yampa katambaala akeeru. Naŋŋamba Amiri kwasizza akatambaala kano kotwala nga keeru simanyi kye yakampa kikaali kategeeza naye natwala butwazi katambaala nga mukwano gwange. Kaakati Yiga okuddayo mulaba ng'alina church wali awo ekasubi waliwo akapande nga bagamba akwata empola. Ekyemmanga eyo gye simanyi wa gye yali akoze eki kyaki nze nga simanyi mu kiwuunyo eyo nga simanyi nti ye pastani wabula mpulira buwulizi bagamba pastani nga simanyi nti yoyo wange. Kaakati Pastor Yiga eyo n'avaayo nadda wano kukyeka wala wali wansi obanga ku poliisi awo waliwo church awo awo ku ddwaliro awo n'akola church awo ne babeerawo na bano banabbi omukazi nga be bayimba nabo nga ne babena namisinga abo nga kati be bali nabo. Kaakati nze ng'era sinnategeera obonge tebunnandeetera nti ono Pastor Yiga ye wange. Oli gw'omanyi ennaku z'omwezi Kafeero ze yafa nga tumuziike Masaaba mu 2007 ya owulira kati 2007 tuba tugenze okuziika Paulo Kafeero e Masaaba. Owulira nendaba omwami gwe bayita Pastor Yiga ng'ali mu mmotoka taxi yali ya green ng'alina oyo Seggane nga bakubye amasuuti we bati nga bali mu ki nenga be bano we mulabira. Otakikkiriza nti yoli? Nga sikikkiriza nga bali ne Seggane. Kati soko tunyuzemu awo obulamu ng'omusisinkanye muzemu bwe namusanga nga tuli ewa Kafeero ne mugamba naŋŋamba Amiri nti oteekwa okujja ekawaala onsinkane naye ekawaala abantu baayo okuyingira bazibu. Konzo nti naye gwe bujja bajja kukuyisaawo nga nzija wali awo emmanga nayingira banzikiriza. Soko olinde kwakoma ku gate bakumakadi anti nga buli bensangawo baga tojja mulaba. Konze nze mbadde mwagala kuba yaŋŋambye nzije wano tojja mulaba. Nga balaba omusajja tekisoboka kubanga olina enkolagana ne pastor. Mbagana ne pastor bali abantu abayitirivu
bo ba waggulu nnyo nze ndi wa wansi ne ŋŋenda biri ekyemmotoka sooka okireke kati tuba tuli ewa Sebatta okitegeera pasita ajja okupangisa Sebatta gy'ayimbire mu kyaki nenkyewuunya ng'olaba omusajja yafuuka w'amaanyi kati bwe najja wano nze ebya kyaki sibimanyi nayimba mangada mangada ganaga mangada nentabula embeera ng'ate bali mu bya kyaki okuvaawo gundi pasita ne mulabira ddala awo ne ŋŋamba otyo kati mmaze biwedde nga tugenda olwo ŋŋenda ndi mukozi waani wa Sebatta owulira kati lumu mukyala wange Grace naziwa kaakati alwala sukaali nzija wano noonyaani pasita Yiga olwamulala nanambuza kino kyonna ekizimbe naŋŋamba Amiri jangu olabe ne tutambula waggulu eyo nanambuza era bwe yamala nampita ajje tukole oluyimba kaakati bwenja tukole oluyimba nembiranga essimu nga omukyala teyamujjanjaba yamujjanjaba yampa ssente maama wampa ssente ezagenda mu ddwaliro nentwala mukyala wange awo nanga tutandise kaakati omukwano ogwedda guzuukuse bannange kaakati olwagira nemba nti ebyo mbivuddeko bwe mbivaako akuwaatya emmotoka kyewalibuuzizza buuza emmotoka ogifuna otya ebyayiga nabivaako dda olwo ndi ku byange wano sikyajjawo omusajja bamuyita gundi mugambe ali awo asitula enviiri bwati eyayimba oluyimba abakyala simanyi mufune omusaala ali awo tubeera naye wa Sebatta wuuyo mubabudumulaasi taŋŋamba Amiri konze wange ewa pasita Yiga buli wakutaano abaye kadonkamu babeerayo konze wange nti babeerayo nga sikikkiriza wano kino kyayi tekiri nawo kino natuula awo owulira nga bintu biri bweru nayimbira wano 2017 wankwasiza ekyuma okusiima mpe emmotoka okumpa emmotoka Yiga ekintu kyeyali andyagalako nkikubuulire yali ayagala ekintu kye bayita oluyimba lwe bayita transport nga bwe siruyimba mba siyimbye nga bwe siyimba abange mwerabaayo essaawa nzira yewaffe naye ekikulu kye mutanampa ye transport owuwaaliwa kati ssebo nga nsolooza kaakati mba ndi eri mu audience Yiga n'awanika emitwalo 5 bwa njagala okuba akafaananyi egy'ebiseera ebyo 17 era si mingi nnyo naye nga 17 yali mingi nadduka embiro muwala nempita mu bantu awo nga nzija kati eziobuuza byakyokola ki kati ozze kumbuuza bya ssente oba ozze kumbuuza ku bya pasita Yiga lwaki ogikola gwa akawutanti wange bwe yampa 5 nga nja nfukamira wansi wali kugonde ku platform awo mga sebo musumba webali nnyo webalire ddala taata neyanza nnyo neyanzeege kino kyonkoledde simanti ndakiraba kaweze engolo nnamu 10 bengatagatta nezensoloozezza eri oba 2 oba 10 simanyi kaakati nava eri ng'omulalu owulira maama nenninya stage sikikolangako kumala kusolooza neŋŋenda mukuki mu audience naye nagenda mpanisa emikono pasita Yiga olwaleero nno nzize onjeko ebisiraani naye ebisiraani byonjako si nkoyo okutambuza ebigere njagala okusala amagezi gonna olabike onsalira amagezi gonna nemugwa ku ngatto nenjira tinemudeni n'agamba Amiri yayita Amiri konze wange Amiri konze wange musumba kakati tye otambuza bigere ntye musumba gaali gaddala nambuza naziwa aliwa konze naziwa gyali nga bwomanya ebya sukaali ebimuluma era gompa ssente naye kikulu ekiriwo munange naziwa mutwalira ku boda nga ate mpalula kuba sigimanyi jjimuga tumana ngamba Amiri Ssengendo okuva leero ebyokutambuza ebigere biggalewo
kwata eggaali genda ovuga emmotoka nenga wansi nemba nga afudde nali nfudde nali mpitiddeyo dda obaddego gasibya ddala anti omanyi abantu abamawulire mulina bye munonooza bye mutaasobole kati gwe n'ovuga emmotoka kuva 2017 up to now I am driving bakwogera nnyo biki wali omusajja yali ayagala kwenyumyako nti wamaanyi era emmotoka siyo gizaayo akadde konna ng'ani eyenyumya nti yali yenyumya nti ampadde emmotoka nga yenyumya lwaki gwe bw'oba olaba nti emmotoka gye yampa esinga emmotoka zagabye zonna yagaba taxi maker oba yali yalooni wulira ono n'agaba epiki n'agaba amamotoka ng'era ga looni ono tunente yamuwa ente 2 tunente oyo simanyani oyo gundi oyo kamenyo nenevuga naye ng'ekizibu amafuta nampa emitwalo 3 nemugamba naye ate kani gwegana vuba omwaka nenzijanga nga mpa amafuta naye ekintu kyembategeeza ekyemmotoka eyo tekirinaako bbanja lyonna libanjibwa owulidde kubanga ate ne bwe kibaawo jengo waali mayanja waali luswata simaye yani erinnya ly'omusajja oyo linnuma Mr. Luswata yo yakola ku ABS waali omwana waffe yennyini jengo waali ebyo ebyemmotoka tebibalumya na mutwe kubanga era n'ebirala ngenda bifuna nze ngenda funa amakanga ntanda ki gy'osibirira Pastor Andrew Jengo